Gavumenti esambaza ebiyitingana nti eteeseteese okuggyako internet n'empeereza za mobile money mu nnaku ez'okulonda. Waliwo ekiwandiiko ekiyitingana ku mitimbagano nga kiraga nti gavumenti eteekateeka okuggyako internet mu kiseera ekyokulonda n'enkola ya mobile money era nti abantu basaanidde okuggyayo ssente zaabwe mu bbanka okweteekerateekera embeera. Ekitongole ekikulira ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission UCC bino kibisambaze kigambye nti ebyogerwa byonna bikyamu era tewaliwo nteekateeka yonna gavumenti gye yakoze okuggyako intaneti okutandika n'olwokuna nga nnaku z'omwezi 8 ssabbiiti ejja nga bibadde biyitingana. Uganda Communications Commission ewanjagidde abantu bafune obubaka obutuufu era obutongole obuva mu mikutu okuva mu makubo amatuufu nti era neyeewera ekitongole ne kyewera okuggalawo emikutu gyonna egisaasaanya obulimba obwo. Embeera eno ebadde eraliikiriza abantu naddala abali mu by'obusuubuzi kubanga abantu abasinga obungi ensangi zino ssente bazitambuliza ku masimu. Okulungamya kwa Uganda Communications Commission kujjidde mu kiseera ng'okulonda kusigaddeko ennaku 12 zokka. Kinajjukirwa nti ne Minisita Ombeezi avunaanyizibwa kulungamya eggwanga Godfrey Baruku Kabyanga mu kwogerako ne Kyabba Ssenkya leero yawakanyiza ebyogerwa nti gavumenti eteekateeka okuggyako internet mu biseera ebyokulonda nga bwe kizze kirabwako mu kulonda okw'emirundi ebiri egiyise ddala okwaliwo mu 2016 n'okwaliwo mu 2021. And internet tujja kugijjako ekyo kimanyi internet tejja kuvaako ate ani yakugambye tujja kujjako internet ate bwebapapa ki internet teyinza kuvaako naye tusobola kuziregulati nga bwebeerese ebizibu n'emyoyo tutalingi nekirala. Ssentebe wa NRM era akwatidde ekibiina ekyobendera ku bwa Pulezidenti Yoweri Museveni Tebwabulwa yeeyamye okwongera enkulaakulana mu bizinga by'e Buvuma singa abeeyo banaamuwagira ne bamwongera ekisanja ekijja. Mwami Museveni agambye nti wakwatirako Abavuma naddala mu pulojekiti y'okuzimba amakolero agongera omutindo ku binazi, ebyennyanja, okutumbula ebyobulambuzi n'okukola enguudo. Omukulu olwaleero asiibye mu disitulikiti y'e Buvuma ne Yebuyikwe ng'awenja akalulu ku bwa Pulezidenti ekisanja ekyomusanvu era yasookedde ku kisaawe ky'Ekiyindi n'avaayo n'ayolekera ekisaawe ekya New Colony e Lugazi mu Buyikwe. Pulezidenti Museveni era yeeyamye okutuusa amafuta ku bizinga, okukola enguudo, okuziiwa koolaasi, okutuusa amazzi amayonjo era nti kino kyakutandika mu myezi 6 okuva kati n'akubiriza abantu beeyo bongere okusimba ebinazi. Ati ebyennyanja byaffe ebyedda singa tufunayo amakolero 3 or 4 ag'ebyennyanja ennyanja bweba temugifudde ngumba kubanga kati ennyanja mwagala kugifuula engumba etazaala kati bwe tubadde kikoze ekyo ebyuma by'ebyennyanja factories amakolero g'ebyennyanja ligenda kwongerako nagwe emirimu yaago so n'olwekyo tukiriziganye ate waliwo na tourism eno muyinza kufuna tourism y'amaanyi kalangala banna tourism abalambuzi awo kwe kutubanja ekigambo ky'enguudo ennungi kubanga okusika abalambuzi kyetaaga enguudo ennungi zetwogeddeko n'olwekyo ebyo byonna biri ku kigambo ky'emirimu. Omukulembeze eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni akasizza nti mu myaka ena NRM gy'emaze mu buyinza ereese enkulaakulana ey'amaanyi mu bitundu naddala eby'ebizinga nga kisaanidde okugyongerayo ekisanja. Tekunganyiza wano ffenna okujjukira Katonda gy'atujje mu myaka 40 ewedde n'eddembe lye yatuwa ate n'akozesa NRM and UPDF okulirabirira okutuusa kati. Naye nga bwe yagamba mu Bayibuli ng'agamba abaana ba Israel yabagamba nti temwerabiranga Katonda gye yababutta n'ebyo bye yakola okubawa eddembe. Therefore abantu ba Uganda teekwa okujjukira mu kalulu kaffe kano ak'emyaka 2026. Amyuka ssente wa NRM Buganda Kyene Haruna Kasola agambye nti Buganda eganyuddwa nnyo okutwaliramu mu NRM era abantu ba Buganda basaanye okugyesiga.
n'amaato ago agali mu kkala eri eya pinki mukama wange amaato ago nago gagobye leero gatuuse aga marine boats mukama wange wagasuubiza era gamaze okutuuka mukama wange gagenda kuyamba abantu bonna abali ku nnyanja mukama wange tukwebaza olw'ebinazi kubanga bannabuvuma bano basoose okukungula olukungulo olusooka olw'ebinazi mu mwezi ogw'ekkumi naye mukama wange tukusaba chairman ensonga gyayogeddeko ey'okumaliriza bano ab'ebibanja kubanga ensonga eyo yeesibye investor waffe. Ebyo nga biri bityo omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abantu b'e Buduuda mu Bugisu obutakkiriza kugululirwa ku lunaku olw'okulonda naye balonde abakulembeze abagenda okukyusa embeera zaabwe. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde ebitundu by'e Buduuda gy'abadde ng'anoonya akalulu n'ategeeza nti e Buduuda eyo mu Uganda emanyiddwa ku kintu kimu kyokka kubumbuluka kwa ttaka ate nga bimanyika abantu ettaka limaze okubaziika. Akakasizza nti mweteefuteefu okukyusa ekitundu kino abantu batandike nabo okwenyumiriza mu Uganda eyawamu era abalabudde obutakkiriza busente nga bagenda okulonda. Nosanga ng'omuntu bamuwa 15,000 n'agenda n'alonda kuba talina kyakola nabonabona okumalayo myaka 5. Ekyobugagga kyammwe kye mwalina emmwanyi nze nakula nga tuli bato ng'eno Bugisu mwe musinga okulima emmwanyi era emmwanyi z'abafuula bagagga ne bazisala ebbeeyi mubeere nga basireevu njagala babuli mu Uganda empya byonna bigenda kuvaawo. Emyaka gyaffe ffe twegomba ebintu njagala bwe tutambula ne twegomba ekintu oba tukyegombye Kenya oba tukyegombye Bungereza oba tukyegombye India nga tukikolawo. Kyagulanyi ajjukizza bannayuganda nti balina omukisa okukyusa eggwanga lyabwe nga bayita mu kalulu okukyusa ebiremye NRM mu myaka 4 gye bamaze mu buyinza. Kati njagala mumanye titulina chance ekyusa eggwanga lyaffe. Bino si bya kulonda jasi nti tufule Bobi Wine president. No, tetulonda muntu, tulonda New Uganda. James Nathan Nandalama Fabia akwatidde ekibiina ky'FDC bendera ku ntebe ennene ye ayanjulidde abantu b'e Kasese ne Bunyanga bu manifesto kwagenda otambuliza eggwanga lino singa banaaba mutaddemu obwesige ne bamuwa obukulu. Nandalama Fabia bano ababuulidde nti agenda kutumbula ebyentambula n'okusingira ddala boda okutumbula ebyobulamu nti agenda kutumbula ebyentambula n'okusingira ddala boda abantu babe nga bagiganyulwamu okutumbula ebyobulamu ebyenjigiriza amakolero n'ebirala. Our plan is to ensure that we give the people border for 2 million sheets and we pay it over a period of 5 years. That is 400,000 per year. And that's how we want the economy of the border to grow because it's a very big border. Our plan is to pay our teachers who have the same money, pay the government houses, and the children will study for free from primary up to university. Ate ye Elton Joseph Mabirizi avuganya kuba president ku tiketi ya Conservative Party olwaleero asibye Kawempe wano mu Kampala ng'anoonya akalulu n'asuubiza bannakawempe nti waakulwana bwezingire okulaba nti bagaggawalira mu bugagga obuli mu kitundu kyabwe naddala amakolero amangi agazimbiddwa erudda eyo singa banaamulonda kuba president. Njagala basuubiza abantu b'e Kawempe mwenna nti bwe mumpa akalulu buli kimu kyonna kigenda kutereera ne siringi yaffe egenda kufuna embavu nga tutandikira ku kubanga gavumenti erina amakolero agaayo wano ng'abavuka bangi baweereddwamu emirimu ng'olupapula olusinga okuba olunene nga lwa 10. Ekyo tugenda kikola abali mu diaspora basige kuno ssente nga tebalina kye batya abantu bakole emirimu nga tulina ne kampuni wano naye kati ekigisse Abachina n'Abayindi bwe basinza kuno kampuni bwe batunda ebintu nga bakyusa nga bazza mu ssente yeewaabwe. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu okukyusa endowooza zaabwe eri obufumbo nga balowooza nti bulina kutambulira ku bintu binene. Katikkiro agambye nti obufumbo butofaananako bintu birala buwanirirwa nnyo obuntu obwo obutono kyokka nga bangi babwesambye era bakikozerwa butabeera na bintu binene omuli amayumba n'emmotoka. Babadde yeetabye ku mbaga y'abagole Constance Nagawa ne Calvin Atwaire ng'omukolo gubadde ku St. Francis Chapel Kasoze Makerere ajjukizza abafumbo bano okuteeka ennyessira ku buntu obwo obutono olwo balubirire ebinene.
Obufumbo tebwetaaga bintu binene, ebinene nabyo birungi, sente, mayumba, motoka, kyokka obuntu obutono bwe tusaana okussaako omwoyo mu bufumbo. Bulijjo ngamba abantu nti omuntu atasobola kukola kintu kitono n'ekinene takiyinza, tasobola kukituukako. Okugamba Koni nti kasimayiriko kalungi si kinene nnyo. Gwe bw'otereza ettaayi ya Calvin oyo yakolera mu ttaayi, abalenzi tebakyagala kwambala mataayi, naye lw'agyambadde n'omutereeza olwomugaa nti eyo tewoomye ejjayo endala, si kinene nnyo naye kiyinza okutereeza emmeeme entebenkevu yereeta omukwano. Katikkiro mu ngeri y'enjawulo asabye abagole bano okuva okubeera abakozi ennyo ate balowooze ku nkulaakulana ku lw'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Right Reverend Johnson tulina omugenyi abagole yabagasse n'abasaba okubeera nate n'okuwangana ekitiibwa. Because your partner is human, and I can see all of you are cultured, and you know that to err is human. Therefore, don't get surprised when your partner has erred. He or she is not perfect. That human being is human. Anyway, one day your husband or wife will make a mistake. And let me ask you, learn this. Please, 1 or A, be patient. Embaga yeetabiddwako Omulangira David Kintu Wasajja, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Wagamugumbule, n'abakulu abalala bangi okuva mu gavumenti ya Beene ne gavumenti ya wakati.